Tiimu ye emu bagiwambye mabega. Tiimu ye emu bagiwambye mabega ali mu bitaala by'entinda awerekeddwako ababaka ba Parliament ba aspiring MPs. Engineer bali mu ezo. Engineer Ronald bali mu ezo. Engineer Ronald bali mu ezo. Kugambye abasajja ab'ebyokwerinda basazeeko ttiimu ye yonna poliisi emabega esazeeko ttiimu ye baagala muyisa ku Northern. Poliisi egezaako okukaanya n'ab'ebyokwerinda bagezaako okukaanya Engineer Ronald ayina slogan egamba nti Kampala yeetaaga engineer. This is obwedda basibidde abantu be mabega. Ye Engineer Ronald bali mu ezo. Kampala yeetaaga engineer yesoko. Kampala yeetaaga engineer. Olunaku olwaleero finally bamaze kubanga bamutongoza officially. Poliisi etandikiddewo omugere kugambye byesoose okukola ebizeemu mu bitaala bali mu kukuba abantu. They are seriously putting people behind. The police is seriously putting people behind. Bannange bano abasajja batya nnyo. Bano abasajja batya nnyo. The Engineer Ronald bali mu ezo ye flag bearer w'ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze eyalondebwa abantu mwaka 2021 ya myaka 5. Essaawa yonna agamba nti akomawo. Lunaku lwa leero poliisi emabega yasazeeko ekkubo. Poliisi emabega esazeeko ekkubo. Naye buli wayita abantu bajjudde. Kabangali ya poliisi mabega ne maaso bamuteekedde maaso ne mabega. My God. The Engineer Ronald Nsubuga bali mu ezo ye mubaka omulonde owa Nakawa East
naye agamba nti ekibuga akyagala, agamba ekibuga akyagala, yabagambye size kunoonya ssente zammwe, yabagambye size kunoonya ssente, ndese experience tusobole okukulaakulanya ekibuga. The police is too jealous for national platform. Abasajja buli ayambala akeefaaniriza NUP bamutyanga njuki, bamutyanga nnumba. Lunaku lwa leero Engineer Ronald Nsubuga abalimu ezo agamba ekibuga kyetaaga engineer. Abatembeyi bababonyaabonya nga bakulembeze balaba, babodaboda babonaabona mu kibuga nga abakulembeze balaba. Engineer agamba tekisoboka. Lunaku lwa leero nkugambye awerekeddwako abakulembeze ab'enjawulo, ababaka ba parliament okuva mu divisions ez'enjawulo, ba mayors, ba speaker, ba lord councillors, ba to be. My God, basazeeko entambula ye yonna. Abasajja basazeeko entambula ye yonna, basazeeko abantu bonna de bamuwerekeddeko. Naye ate ekiri mu maaso kyo kirala. Poliisi emabega yagufuula mugano eri mu kkuba abantu ye Engineer Ronald balimu ezo. Kugambye ekkubo poliisi eryefuza okuva ku baagala asooka afulume balyoke bave mu kibuga. Nkutegeezezaako babadde supposed okubeera katwe after the nomination, naye poliisi emulemeseza bw'atyo n'asalawo olukungaana olukulu alutwale wali ku kitebe kya National Unity Platform. Nabo bali mu motoka baseka, ba police. They are just wondering what they are doing for this nation. They are giving a disservice to Ugandans. Instead of serving the people, they are serving a person. My God. Engineer Ronald Nsubuga balimu ezo agamba Kampala yeetaaga engineer. Ebitabo byonna abijjeyo, kimutwalidde essaawa emu n'ekitundu registrar wa Kampala okwetegereza mu fayiro. Ategeezeza nti waliwo obukodyo bwaguddemu, mubaddemu enteekateeka, wabaddewo enteekateeka ey'okumutawaanya mu fayiro ze, ne bamusaba zisigale n'agaana. Engineer abagambe sijja kuleka fayiro n'emu wano. Lunaku lwa leero Engineer Ronald Nsubuga balimu ezo. Yes, Engineer Ronald Nsubuga balimu ezo agamba Kampala yeetaaga engineer. Mugambye poliisi egadde ekkubo lyonna eri kati gweyitira ku Northern ng'ova ntindo tawanira bwereere. Poliisi ekuba eryefuza entinda yonna, tebafaayo oba olina omulwadde, tebafaayo oba ogenda mu bibuuzo oba ogenda